Oh yes, Bobi Wine. Vuga video mwana wa mama nzijewo kino. Vuga video mwana wa mama nzijewo kino. Nabagamba His Excellency Bobi Wine omwetaaga. His Excellency Bobi Wine omwetaaga. Obaki omwetaaga. Ate teyeewalikika. Tosobola kumwewala mwana wa ssebo. Ekyo tebakulya ekinusu tebakulimba. Oyo yitali yekka. Ndi wano nziramu okubajjukiza. His Excellency Bobi Wine tali yekka. Gugwe mulabanga extraordinary. Tali yekka. Nabagamba wano. Aliko amaanyi g'omutonzi. Aliko empewo. Z'abajjajjaffe. Ezenjawulo ez'amawanga nakugamba wano ngamba amawanga gonna g'olaba wano mu ggwanga Uganda. His Excellency Bobi Wine yagafunako akakwate. Omusajja tali yekka. Mwenga mugamba nuwa mutwa asudia busudia, nuwa mutwa akuba matama, nuwa mutwa ajubisa bujubisa. Embagamba Baba Fred nkutumiddeko. Nimbagamba mmwe kyemuzannyirako temukimanyi. Chimudiringa nakyo temukitegeera. Nibagamba n'omusajja yennyini ayinza okuba teyeemanyi. Ne mukyala we Babi Itungo Kyagulanyi First Lady doza atuulawo n'atunulira omwami we. Neyeebuza n'agamba ono mwami wange. Yono gwe mbeera naye. Yono gwe nzaddemu abaana. Ate naye ne musajja wattu ayinza okuba teyeetegeera. Nze nabagamba ne bagamba His Excellency Bobi Wine omuwalanira ku ssimu wano. Wano ku ssimu. Osobola wala na His Excellency Bobi Wine wano ku ssimu. Nojjayo essimu yo ne weetunuzaamu nga we neetunuzaamu bwenti n'omuvuma n'omuwemula n'omukakkanya. Naye muganda wange ne mwegwako bwe guti. Nakwenganga bwati n'omutunulira bwoti mwana wa ssebo ne typing ekigambo kitayipinga ku ssimu kiyinza okulema okutayipinga. Ne bino bibadde omwogerako ebiyitirivu biti byonna biyinza okubula n'ofuuka kiggala n'ofuuka kasimu n'ofuuka atawulira. Kino tukibagambye kyobulabula leero nkugamba nti abeefuula nti muwala na His Excellency Bobi Wine mutuuseewa. Mwabeefuula nti mumulwana era mugenda mukyayisa abantu mutuuseewa. Kubanga in real sense kino kanti kugambe tewali awalana His Excellency Bobi Wine. Tewali arwana His Excellency Bobi Wine. Kubanga tebagalina ag'amaanyi. Obusobozi obwo tebabulina. Kyovula nkutereddewo nti abeefuula. Kubanga omuntu woba omulwana ng'omuntu omuwalanira nga tomwagala ne woba omusanze bwoti physically. Tiwabaawo kikukyukako era osigala okyayinawo obukyayibu. Naye omuntu gw'obadde weefuula nti omuwalana omuvuma omwogerera ebikikinike era omulwana w'omusisinkana bwoti n'ofuuka ng'akabwa akabbi akazingidde omukira emabega. Gomanya kati oli mu byakwerimba bwerimbi tolina by'omuwalanamu, tolina by'omukyawamu, tolina by'otamwagalamu, omwagala, omwetaaga. Nabagamba His Excellency Bobi Wine mulimu. Bw'olaba ku internet olwaleero abamuvuma bamufunyeemu akawogo. Nikugamba otuuka ku extent omuntu ng'alina kyayagala oyisaawo naye ng'alina ottaapinga mu His Excellency Bobi Wine. Akina munnabyabufuzi, akina bano bayimbi, alina ottaapingamu wali okusobola okusika audience y'aba abantu. Olwaleero bangi nnyo bw'olaba ku internet wano. Abakoze obugurupu, difeka n'akagurupu tukakoze, tugenda kugezaako kukakkanya ku His Excellency Bobi Wine. Ne bagenda Salim Saleh n'abawa omusimbi, Museveni n'abawa omusimbi. Abala ne bakaweka gurupu nga kali abufuzi nti ffe tugenda kusobola omusala amaanyi, tugenda osobola omusala speed. Nabo ne bawa ejjamba. Nti ffe tulina ka gurupu kaffe ku internet wano, ku TikTok wano.
atujja muyisanga mu amaaso tujja muwalampanga ne baba waka akasente kati wetugamba His Excellency Bobi Wine olwaleero gwe mulimu mu ggwanga Uganda ogufuna ekiralu His Excellency Bobi Wine bwona muwana n'otambula naye bulungi ensi ejja kuwa amatu ensi ejja kuwa obudde bwona muwana n'omwogerera ebikikinike ero ojja kufuna mileage kubanga abaagala okumudefendinga abamwagala be bangi era bagenda kwengeginga naawe okkakana ng'ofunye ka following okkakana ng'ofunye engagement mwe mubuuze ku muganda waffe Penge Raymond Sofu chali wange Penge mumuuze ku Penge olwaleera zengulu naye ng'ataapinga wa Penge yatuukako nakkirira wansi ku zero naye ng'akutte ewakyama olwaleero Penge yakola ne YouTube eri waggulu eri waggulu era bagendayo ne bamu subscribinga naye nga zeewa akomyewe wali vote oyo ye His Excellency Bobi Wine my brother akasajja mukaleke ojja yimirira wano ogambe ole tumwadde emyaka 2 emyaka 3 tagenda kusigala n'abamugoberera tagenda kubaako bantu bamugoberera ono His Excellency Bobi Wine ye muntu gwosobola okeera ku maca n'okwata tiimu yaffe yonna nga bweri gwatambula nayo n'ogikwata yonna ne wasibukawo tiimu endala nejja n'okwata tiimu ey'okubiri ne wasibukawo endala nejja n'okwata ey'okusatu ey'okuna ey'okutano nesigala ng'ekyajja ate nga tewali n'omwasasula twabagamba muve ku muntu ayitawo ng'oli ka bizinensi ko ka bizinensi n'okeesonyiwa n'ogenda obiraba madda ne tugamba muve ku muntu addusa abantu n'abatambuza miles ne miles naye abantu abo nga tawulira nti akooye amala kumutuusa n'atuuka ewaka n'alyoka awulira nti amagulu gano gamuluma gazimbi oyo muntu taba wa bulijjo oyo muntu aba extraordinary kyekifula His Excellency Bobi Wine omulala nabagamba temugenda kufuna yes abantu babaddewo ababadde n'obuganzi basse mwogerere basse baggala bayize dakitali Kizza Besigye naye nabagamba Bobi Wine alina ekyenjawulo njagaloddeyo mugamba yes crowd zizibaawo naye eza His Excellency Bobi Wine zirimu ekyenjawulo kye mutannalaba oba bamu kye mutannaba kuzuula omusajja alinamu akantu akalinga akawunza abantu ne bawunga ng'essaawa ezo ne wekuba kutomera ajja kutomera ng'ajja kutomera naye baganda bafe abanenya Adamu Kungu temumunenya mmwe mukyali ku Adamu Kungu ku BBS awo waliwo akasajja ka Stephen Dunstan busuulwako obugalubindi ka Stephen Dunstan busuulwako obugalubindi kali ku BBS awo telefine akasajja tekagala His Excellency Bobi Wine oba yakakola ki simanyi naye akasajja keesangako mu kattu nga ke kalina hostinga His Excellency Bobi Wine ku BBS ke kalina omujjako interview nakulabira Stephen Dunstan busuulwa nga n'obugalubindi ndowooza nga bulinga kati obutakyamuyamba ng'alinnya obugalubindi ayagala obugalubindi bumumire ninga just atuludde mu muntu bulijjo gwawulira gwatayagala gwateetaaga naye kati essaawa ezo amutunudde maaso 1-on-1 nabagamba wano toyinawo ba interviewer asobola kusigala na confidence ye nga atunudde ne His Excellency Bobi Wine 1-on-1 nga batudde omuntu gwe nalabe yagezaako yali Franka Walusimbi news anchor wa NTV Franka Walusimbi gwe nalaba ye yagezaako ko okusigaza confidence ye n'obukakamu batudde ne His Excellency Bobi Wine omwami omulala ali ku BBS awo telefina mwerabidde naye alina kashoka ebyobufuzi kaatera okuhostinga ali awo muzeeyizeeyi erinnya ndyerabidde mukulukulu mu myaka ate naye ekimuyambye nti abadde afunye engagement eziwerako ne His Excellency Bobi Wine naye oyo ye musajja kati tunulira level ya Adamu Kungu omusajja omutuuze ne His Excellency Bobi Wine ne list aba naye ebintu byagenda okumubuuza
Kubanga basoka ne batuula ka video nga wakalabye. Program nga tennatandika. Basoka interview asoka n'atuula ne hosti. Oshuliza ne batuula. Ne bayitamu. Kati program ya fegena tambula bwe tugenda kuyita wano, tugenda kubuuza wano. Newe walabye His Excellency Bobi Wine ng'agamba dda mukungu tuyina ebyokwogerako byensuubira ombuuze. Eggwanga lye byetaaga ne bannayuganda bye baagala ebiri eyo. Naye adda mukungu musajja wattu ngemuyiseemu bimulemye. Kubanga ye musajja agenda okuteeka mu target. Ng'akimanyi bulungi nnyo kampani gy'okolera eriko obukwakulizo. Biri n'akuteeka mu target n'akuzikayo ng'akusosookole oyogere ebyo by'otalina kwogera. Kakati adda mukungu musajja wattu yadde asabirya programu eggwa ddi tufulume studio eno. Programu eggwa ddi tufulume essaawa ezabadde 2. Adda mukungu ndozo zamufukiddemu essaawa 4. Buno musajja kana akasajja kano kana akayaya akamawulire akeeta ka investigator kekani kekani akasajja kano kanvudde mu mutwe akayaya kafere kadini lubo watsava dini lubo wasava ekimutta kutuulako 1-on-1 ne His Excellency Bobi Wine naye ate tomulaba dini lubo wasava nti yechakyalika. In fact His Excellency Bobi Wine amalamu wako 1-on-1 namwaka kisakamu ne batuula dini lubo wasava ebyokwogera binzo mubula naye yemuwulira byechakyalika ku interview nti njagala mubuuze kino ayinza tuuka wali ne bimulema nadda mu kwemola ate basajja bamwe bakasuku temubalaba nti bayina ekigambo temubalaba nti bakubi b'amatama naye kasuku n'omutuuzaawo 1-on-1 ne His Excellency Bobi Wine muganda wange bimulema mwana wa ssebo bimulema gamuyitamu ne bigaana ne bimulema. akasajja mukaleke ngamba nnyo baganda baffe ndi Bobi Wine takyali ku level y'abayimbi. Bobi Wine takyali ku level y'abantu bano ba wansi ba bulijjo. Gwabadde yeebuuza nti Bobi Wine waba agenzeko mu basiraamu lwaki bamutuuza mu maaso. Bobi Wine waba kwa ne wagenze wonna lwaki bamurecognizinga he's someone so special. Weewaawo Museveni yeeremezaako ne yeewaŋŋamya olw'emmundu naye mu mitima gy'abantu abantu bakkiriza nti His Excellency Bobi Wine is special. Kawabeere wano waka kabeere ng'afulumya agenze mu nsi endala. Alina ka treatment ke bamuwa. He's someone who is special mitima gy'abantu bo bakkiriza nti oyo mukulembeze. Ekyo kyokka kimala. Olwaleero Museveni ali ku ntebe y'eggwanga eno ajeremezzaamu naye talina buyinza bw'abantu. Abantu obuyinza baabumuggyako ne bafuna gwe baabuwa. Kyovula olwaleero King Kalisa bali bakamaabe naye kyamususseko ng'alina okutegeka ekintu kino kibeere special ku bantu bonna abazze batuula. Golooza bamasaya asimpuuga abeesimba mu His Excellency Bobi Wine babadde tebajjaawo, babadde tebabakyaza. Omuyimbi wammwe Bebe Cool eyamwaniriza mu studio yali MC Kati Katamba. King Kalisa yavaayo n'amwaniriza. However much nina ekintu kye mbagamba mutunuulire nnyo ebintu ebimu ebibeerawo. Nti omuntu ne waba mukozi wa gavumenti n'afuna ka chance akahostinga omuntu nga His Excellency Bobi Wine naye n'amuteekinga special n'amukolera arrangements nga ziri special. Njagala omanye level y'omuntu oyo kwali. Nabagamba nti ffe tusinze okukakkanya pulezidenti waffe His Excellency Bobi Wine nga tumugeraageranya tumussa wansi ku level watasaanidde kubeera we yava. Bano bwana Dirisa Musuuza bagezaako musika bamuzze ku level y'abayimbi. Ba president abagezaako musika bamuzze ku level y'abayimbi. Ne tubagamba eyo bannaye Bobi Wine yavaayo dda. Eyo character ya Bobi Wine yalekebwa wansi ne tugenda ne character ya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert ono presidential material. Ono His Excellency. Uli ne wana avayo nga muyimbi n'agezaako kwegalageranya ku Bobi Wine si level gye.
eyo si ye level ye. Olwayo ne mu byobufuzi Mpuuga yagala okgezaako okulaga nti munnaye ali ku level yemu ne Bobi Wine. Ekyo kyakulaze nti ate Mpuuga level ye ekyali wansi nnyo. Bobi Wine level ndala. Level ndala. Level ndala. Kini Kalisa yatuuse ku extent nti olwaleero afunyemu okusowagana ne bakamaabe ba Natasha State yakuba abakozi b'emiggo. State nemulaga nti tejja na kwetonda. Balamu n'atuuka n'okujja ku ddwaliro n'agamba nti abasirikale tebannakubako bannamawulire eri yabadde eriyo. Ekyo ekintu no kyali disrespectful. Nabagamba Kini Kalisa ine ekintu kyabadde ajjazimba ng'ayagala nnyo okulaga nti yali class above. Ali class above media ze Uganda zonna. Nti ye ekintu ekikye kyanjawulo. Kati someone gwe nga Balamu minister okujja n'ogenda ku balwadde booli abakubiddwa emiggo. Ngate ne video weziri n'obujulizi webuli nga bakubwa. N'ogamba nti bano tebannakubwako. Eyo gye mwalabye ng'embooko yabadde eriyo. Kati of course Kini Kalisa yabadde alina okukola ekisoboka kyonna agezeeko okulaga abasajja bali abagambe nti nno mulaba nno bannange nange ndi muntu nnumwa nsobola okukolako ekyenjawulo. Of course yabadde talina mulala wakozesa. Tewali Kini Kalisa de talina mulala wakozesa kulumya government eno kujijjirayo kifaananyi kugiraga bannange nze mulaba muyinza okulowooza mbeegu ya nnyo naye ate nina wensobola ottaapinga n'enziza amaanyi gange wensobola okugateeka. Nsobola bulungi nnyo. Mwana bya NBS ng'ekiwanise nnyo ekipise. Yes. Naye yinayo obusungu bwayo wano emabega bankubira bannamawulire. Ate NBS badde obuganzi bugiweddeko mu bantu. Nga kyo kyerina kyegamba. Views nga zikendedde. Omanyi ssente Kini Kalisa ze yakoze jjo ze yayingiza. These are businessmen. Omanyi ssente Kini Kalisa ze yakoze jjo. Omanyi ka app kaka Afro Mobile ssente ze kayingize jjo. Omanyi tokabilite yokko olwaleero eriwo nti NBS yeri mu kwogerwako. Omanyi projects Kini Kalisa zabadde ataddemu ssente ez'okweza fake news. Promotion of fake news. Ng'agezaako situla ka media nga kakkiridde wansi. NTV ng'eri eri waggulu etudde eteredde. Gwe katubawulira amazima abantu bakyawa NBS. That's the reality. Jangu ku ground. Abantu bakyawa NBS. Lwaki? Goza Kini Kalisa naye musiru. Yakirabyeko ejjo. N'amanya nti abakozi bonna wabalabye. Next park. Walabye abakozi bonna nga bamegeredde. Gonna nga nale kasandwa liyani kakazi katu. Nakabulako kankana we kati wakabule n'okwefukira. Ninga omusajja abadde nga wo mu ggwanga. Nibambi yabatuuseeko. Nga tebakikkiriza. Abakozi bonna ne baggwayo ne bamegerera. Kiki kye tulabako kino? Ono Yesu yayingiddewo. Ani ono? Nga Mitembo yali mu nju. Muzzukulu wa Kayiira. Kini Kalisa yennyini ng'alina okuvaayo. Ajayanirize. Omusajja batuule 1 on 1. Naye atunuulye ku musajja gwabadde akolako malisi, gwabadde akolako blackmail, gwabadde akolako propaganda. State esobola okusasula okukola omulimu gwayo. Naye n'otuuka obudde ng'omusajja gwabadde okolako omulimu ogwo, gwabadde okolako blackmail ne propaganda yenna omusesenkanja omutunuzza amaaso bw'oti. Tugasimbaganye. Akasajja mukaleke. Akasajja mukaleke mulye ssente z'abasajja. Mukozesa chance no mulye ssente z'abasajja.
In fact, si sente zaabwe sente ya mwe wa musolo. Bajibawe mujirye. Mwefula bamuvuma wano ku internet naye temulina kye mumutoolako. Temulina kye mumutoolako. Omusajja buli lucha yeeyongera. Omusajja buli lucha yeeyongera. Yuyu togenda kera ku matya. Ubaddenga waawo mwakira simanyi bampuuga simanyi bikoze bitatugende. Obutibwa ojja bufuna menge kwadde ku butibwa obadde omyobufuzi Bobi Wine ayingirewo. Bakitaffe mu Katonda bwe baddowozanga nti bayimiridde naawe mwekerezia katulika genda eri tulinawo omwana kati omulala ategeera ali ku layini ategeera ayina amagezi. Kuva ku munnaddiini ayimirira n'agamba omwana oyo kati gwe kigatto waabwe gwe kiwale waabwe gwe kipale kyabwe gwe munaku munnange otula mu kamotoka nojjayo akavidiyo ogezeeko okulaga nti okakkanya Bobi Wine abikomaawo wootudde n'abo bafollowers bo ate n'engagements z'ofuna z'abano baana bambi abali emotional driven abajja ne bakwa engagements nga baagala okugezaako defending omuntu waabwe gwe baagala naye ate abaana we banaazuukuka ne bakimanya nti temulina kimukolawo kyanjawulo nnyo ku His Excellency Bobi Wine ne babayesonyiwa n'engagements ne batazibabwa mujja kugwa. Just mukyebaze mukate tunafuna mu baana balina mitima ngaffe nti wosanga kasasiro nga postingidwa ku His Excellency Bobi Wine muyiteko buyisi tolaikinga towa engagement to commentinga kati gwe tunafunayo level y'abaana abo abafaananako bakyo n'abo olwaleero bajja kugwa. Ogenda kwogera ku byabufuzi ogenda kwogera kwani n'abaana abakasinde ka DA basajja batu tetubanenya anaana abawa amakulu nga boogedde ku Museveni myaka 2 3 ge bamaze nga badyeka bannansi era olwaleero okubawa amakulu balina kwogera ku His Excellency Bobi Wine balina kwogera ku NUP. When it's politics, you cannot ignore His Excellency Bobi Wine. When it comes to business, you cannot ignore His Excellency Bobi Wine. Clinically is a businessman. Clinically is a businessman. Any biese badde tekyayingiza kasente. Mwagira banga abakozi etandise okusalako omukomu. Esalako n'omusala ng'etandise okugusala. Business ebadde tekyakola. Era kinikalisa addarwa alina okulwana bukubirire. Abeeko ne kyazzengulu. Ng'alina kuhostinga His Excellency Bobi Wine. Ng'alina otaapingako mu ssannyalaze. Kinikalisa kajambo. Naye wammaffe. Ife tuddayo ku NTV. Bakwaddeko akasannyalaze bakakuwadde. Zi subscriptions zaakomyewo. Akasente era wakozeeko walinnye naye ffe tuzzeeyo ku NTV. Tusobola kuva ku NTV na Daily Monitor. We cannot. Tuzzeeyo ku NTV. Kasi ekirungi gwe ekikyo wakiyisizaawo. Bakama abo wabalaze nti naawe osobola okubaako wobakwata ne wabaluma. Kakati zaayo bali omusana bo bakiwanda bakamanda kanade waliwo bannayuganda badde basuubira nti His Excellency Bobi Wine agenda tula ku balometa ne bakabanda ne bali omushana ne bakiwanda ne bafranka gashumba. Bana mwe mutusesa bana mwe ono levo ndala alina kutuulako bwogu. Abasajja bajjudde mu kalifuti. Nobagamba omusajja azze wammwe waka mukakkane. Tulina otambula naye. At least kalifuti katuli nasaasidde musajja wange David Lewis Lubogoya. Nasaasidde kanso. Agwa Edi Mutwe ye mugezi yaswamidde wabweru wa lift. Yabalinze munda.
Nalaye muganda wange motive Kasaggadde Musa Bulimira. Lift. Abasajja nga tebasobola kukkiriza musajja lift agirinnye yekka. Ne bannamawulire be ne David Lewis Luwongo yabamuswamire waggulu. Bagambye nedda ssebo tuva naawe wansi wano twambuke waggulu ffenna. This has to be history. We are making history. History in making.